kale ng'ayita ku nje eyidde. Nga bayingidde mu nju, omukadde yabuuza nti, ha, gwe nno omulenzi, oluwala luno lwonna olumyufu bwe luti walugjawa? Bannange mwana wange, ng'olina oluuso. Simanyi nno ono ye muka mwana wange. Kale teyalinda na kumuddamu, n'agamba Ttendo nti, mukadde nsanyuse nnyo okukulaba. Eradde, maamu, mirembe, nyooge, bwera. Maama nno, olina emyaka ng'emeka muwala? Anti abawala b'ennaku zino temupimika. Bo bakadde bo, baganda wawu. Kikafuwa omwana wange omulenzi omu bw'ati okuwasaaba. Mutabani we bwe yawulira nga nnyina atandise okubuuza omuwala ebintu ebitabuuzibwa na mu buwangwa bw'Abaganda, kale kwe kumukwata nabyo amavumbavumba, n'amutegeeza nti baali bazze kumulabako luwunguko, nti emirimu gyali gibakoma mu bulago. Omulenzi yagenda mu maaso n'ategeeza nnyina nti omwana muwala gwe yali ayise naye ye yali amusula ku mwoyo, nti era ye yali amuleese kumwanjulira. Maama eby'embaga tujja kubikutegeeza nga tumaze okwetegekera ddala obulungi, naye we twogerera bino ye ebindabinda, kubanga olunadda tuti ku kibuga nga tugenda waabwe kwanjula. Bw'atyo Tokiya bwe yategeeza nnyina. Olw'amala ebyo n'ayanjulira nnyabwe ettu lye baali bamuleetedde. Lyalimu kalonda w'ebintu nga sukaali, amajaani, ennyama, obutungulu, saako n'emitanda gy'engoye eza busuuti 2. Kasomesa bwe yalaba ebirabo ebyo byonna n'alyoka akuba mu ngalo okubula okuzaabya olw'essanyu. Yali akyalimu ebyo, mutabani we n'amusimba akavanga ka lupiiya, mpozi yeegulirengamu amata, omusawo wa walusaazi ge yali amulagidde okunywanga, ko nnyabwe nti kanga tyebule mu ndabe. Omukadde aba akyali muto bamunnange ennyoga n'obadde ogalaba n'okuzaala ku gy'agaana. Ebweru ne wabayo akuba koodi. Omukadde gye yakuba amaaso nga ku mukyala muliraanwa kwalaba. Yoli nno eyakukusizanga Tokiya emizinyambwa ng'akyali bujje. Nnyinimu ng'abuganya essanyu yamukoowoola nti, owange muliraanwa, jangu olaba omwana gyankoze. Aleese ne muka mwana ndabeko. Munnange muliraanwa bwe yayingira n'alaba Tokiya ne yeebuuza ng'asanyuukiridde nti, bannange, ono si ye Tokiya waffe ow'edda? Ko omulenzi nti, yenze maama. Nga nyooge bwera awedde, Kasomesa yalaga munne amakula, omutabani we ge yali aleese. Mulirwanwa bwe yalaba ebirabo omulenzi bwe yali aleetedde nnyina, yeewuunya nnyo omutima omulungi gwe yalina. Bwe yasiriikirira n'ajjukira engeri Tokiya gye yabonaabonangamu ng'akyali muto, kale yagenda okuwulira ng'ate amaziga gaagala kuyiika. Yasiriikiriramu katono, ate oluvannyuma yagamba nti, mwana wange Tokiya, weebale kupakasa, ate weebale kwoleka nnyoko ono Kasobeza omutima omulungi ogwo. Era yamugamba nti, tojjanga okwo. Nga bwe bamwogerako nti atajjukira byadda, munnange Tokiya yakwata mu nsawo n'aggyayo emitwalo gya ssente 4, n'agiwa muliraanwa nga bw'amugamba nti, maama, weebale kundera, kano akalabo kakkirize, newankubadde katini, naye okamanye nti kazira mu liiso. Kale kyakwogera yabulwa muliraanwa, naye oluvannyuma yakyuka n'atunuulira Kasobeza. Kyava amugamba nti, muliraanwa, mukyala muliraanwa, olabye essanyu omwana lyatuleetedde olwaleero? Kyava amugamba nti, mazima okuzaala ku gy'agaana. Ko Kasobeza nti, mwattu toyogera na kwogera, mazima ddala omusa omuzadde tegufambwa. Ko muliraanwa nti, Tokiya, oli muzira namige, kubanga nnyoko omubbudde, era mazima ddala omugye mu matigga, anti gye buvuddeko ng'agaakaaba gaakomba, naye weebale kunzijukira. Yamugamba nti, mwana wange, abavubuka b'omulembe guno bonna obanyweddemu akendo, ng'olina ntalabika ng'ekimuli ky'endaggu. Kale oluvannyuma lw'ebigambo ebyo, waddewo
akalwanya eminya. Ng'amaze okusiriikiriramu akuŋŋaanye kafukunya w'ebirowoozo bye yalina mu kaseera ako, muliraanwa wa Kasobeza yasse ekikkowe. N'agamba nti abange bajjajjaffe baali bagezi nnyo, ne bagereesa nti tokkirya ŋŋonga ento, bw'ekula ojambalako eddiba. Akatabo kakomyawo aka Tokkirya ŋŋonga ento, omuwandiisi Robert G. Mukasa awo wennyini we yakawunzikira, ng'olugero luggwayo bulungi nti tokkirya ŋŋonga ento, bw'ekula ojambalako eddiba. Nange we ngenda okukakomya lwazze nga akagoberera okuva eri gye kaatandikira, nsaba luteerewo komenti wansi awo kikyoyizeemu mu katabo kano konna. Ki ekikukutteko, ki ekikunyumidde, ki ky'otayinza kwerabira, ki ekisinze okukwatako ggwe ng'omuntu mu katabo konna. Mbeera ki ebaddewo ko n'ekutiisa, mbeera ki ebaddewo ko n'ekusanyusa, n'ebirala ebigwa mu ttulubiro. Kyonna ky'oyagala okwogera ku katabo kano kiwandiikawo mu komenti, tulabe enteekateeka bwe zigenda okutambula. Tokkirya ŋŋonga ento tukawunzise. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abazze bakagoberera. Tugenda sisinkana mu katabo akalala, era ku mukutu guno ogwa Tuula Tusome, YouTube Tuula Tusome, TikTok Tuula Tusome. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata empya n'enkadde ziba nsimbi. Nze mwanjuzi era omutesiteesi wa pulogulaamu eno. Nze nsibuka Namayumba mu ggombolola eyo yennyini ku Kalamatenda akayitibwa Kitula. Ate essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Busiro ensimbukira ddala okubatuusaako pulogulaamu eno. Njagala basibulira wano, ekisa kya Mukama kibabeere, awangaale maaso moogi.